mwe tugenda bakubira endulu babochere wano netaga glass ekipaza wali yes ne basoka ne bakubana wakite mungu gwe tula wadi ekintu mu wakizimba tule wano tugenda bakungira ekyalo kibakulu gwe nagambi sagambi wakite muli ekyo tubagamba kano yagambye ati mwere kugenda maaso engineer kano naga mwere maaso tula ku ttaka zinjogera nange oli ku ttaka nawe wansi wana temutumanyira sembera wano okukumanyira temutumanyira mutu bannaye entwagula bigule twanyakira bisikire mutegera mwagala kumanyira abantu jo twabadde wano tubaga muyimiriza okuzimba mwe mwagala abantu bamale kubattira wano mwagala tuleetera bizibu lwaki mwireetera emitawaana kakati munsobedde abantu baabano bakulumuka basereka abantu bagenda kuyiwa omusaayi ku bibanja byabwe saawa eno basereka tukoze ogwaffe ng'abakulembeze temuvuddeyo kuyamba abantu nabaddeyo olwajjo nenjogera ne Gondi nenjogera ne Kaawo nenjogera na buli omu neŋŋamba basooke basitopingira ne chairman bwe nabadde naye ekiro ne tukkiriziganya nti nja kuwandika ebbaluwa mbayite n'abo bennyini mwe mujje ne bano abagundi ndesaawa eno abazimba batudde wansi abantu bagenda kuleeta obutemu RDC ku sayiti wennyini wendi kati kwata wangi sebo kale sebo nawe gye baleta mulwaki mukkiriza okuma mwenza owayo obulamu bwammwe bwe muti sente mubeeko we muzikumi twayize wano n'RDC yabaddewo wano ne tuyimiriza ekifo kino paka nga biwedde sebo C5 bonga ab'opposition bagamba nti gavumenti ya NRM babbi battaka naye nkyewuunya nti bo bandibadde ate batereeza butereeza kati nabo ate webali babbawo bubbi kakati omutuufu akolaganibwa naye mu nsi yali betusuubira nti bebayinza bagamba mbu bebayinza okukwata eggwanga mu mazima n'obwenkanya kakati ate nabo batutwala bintu byabwere chairman owero C5 botulaba ekitagenda kukkirizibwa wano kwe kutwala ebintu by'abantu ebyobwereere district nga temugibisasudde ekyo tekigenda kusoboka mugenda kuleeta obulabe abantu beekunga bajjeyo najjolo muli ku district mutunula mwe muli mu kulya nsimbi zammwe n'olwekyo mukomye obujoozi abantu mubasasule ebibanja byabwe bakya abantu banaku ebibanja byabwe enkulaakulana buli muntu ajagala naye basasulwe teri agenda kutwala kibanja kya muntu ku bwereere kubanga ebyo gavumenti tebikkiriza be bamanyi busimayi batusimayi bagenda kukolerawo simayi training za sitoovu simayi avuuka bayigirewo bye bazimba nabyo bennyini tebitegereka kuliirako ssente gwe wano olabawo ekintu ekitegerekeko ekigenda mu maaso balinga bagenda okulundira embizzi baleme kutusumbuwa abantu babasasule era mmwe abazimba mu ddakiika 10 mbabuulira anaddayo okuba wano anaddayo gwe tuddayo okusanga waggulu wano muli basoga njogere mu lusoga muwulira lulimi ki toddayo okuwalampa ekintu wadde okulinnyawo ekigere n'okuwunyirizaawo paka nga ebintu bya wano biwedde kanula amaaso muve ku bintu by'abantu ne batusendedde ebibanja byaffe awo wonna wonna ne basiba sengenge ne batuzingiza awo wonna wonna ne bamalawo bwe bati ne batusendera ddala nnyo nnyo nga tusaba obuyambi batuyambe naye nga teri kanyego nga bonna basirise ne tusaba obuyambi ne tugendako ne mu tawuni buli wamu wonna tutuuse naye nga tebatuwadde obuyambi wadde okutulongoosiza buli kimu ennimiro zonna zonna ne bazisa kandula zonna zonna awo kati mwetaaga tisi musasulwemu batusasule tubaviire ffe tugende tuyiye ebyaffe ebirala kyetwagala kyokka ekintu kimu naye tebatusasudde ebintu byaffe babisenda ennimiro amabaati gammwe mugende muleme tutabula nammwe
Itabanno. Teeka wano ebyo. Itabanno musitula amabaati ebyo bye bisembayo. Situla amabaati ovo tuva wano nga muvuddewo. Wesebo. Mungatwala wakati. Mungatwala? Sama bati kamwe. Kozi abantu banyivu. Nange sinasereka bana. Abantu banyivu. Era ya kuyo baya sana kundiye. Ine bijjamu aje. Yaze sawa mune bagayiwa wa mabati. Nga basipani kasoli natuuka n'okumulya n'abaana nga nfumba kasoli kyamisana nekyegula olwokubanga nga nabo bajjanga era ne boogendako wali n'ebikuta bya kasoli weebiri ne tubagamba akasonda kaffe ke musendeddemu lwaki mukasendeddemu mugenda tusasula nga bagamba buli kimu nga bagamba mugamba inginiya nga inginiya bwe twasembayo mulaba nga atugamba tugenda kabasasula mmwe temufaayo twagenda okulaba nga bagenda mu maaso nga batandise okujogera ddala nga bagamba nga boogera n'abaana bange mu kino ekibanja kati tulinga bannannyini bino byonna ffe ababikuuma lwatuuka ekiseera nga bakuba n'ekitooki ekyamaanyi ennyo ekiro nga baketta wano naye nga bwe baketta nga beggama wali kulya nga kasooli waffe ntuuse essaawa nga ne kasooli ntandise bulya buli nga sinnakyakola nga nabo babumazeewo bumaze Bakwira ajja kusaleko wano. Muveeyo waggulu mukke wansi. Wantu bagala babasaleko kati. Mutima bunyomi. Bintu abikolera bano sebo. Mutegedde? Muveeyo. Bintu abikolera basebo. Kulikana n'ekibanja kuno. Bamobilize ng'avuka bajje basange wano. Girasi wala 10 zibamala. Nabasalako nabakuba emigo. Ekibiti kyammwe kisala mukikoza jammwe. Gwe gundi. Olaba emiti egyo. Gye mwasala gyali jammwe. Amagi bange ndimaze okula. Mutujoka bujozi. Gwe gundi. Kalunzi mwaka soye wammwe. Musakoze emiti yange nkosa ne muli mubaga. Sigambye. Mukama nkubide. Nagamba ati mugende maaso. Okay. Nyabo. Bintu abikolera. Property y'abaana abazukulu bana n'abazukulu. Ebyo byazina kuzanya nga muze wabikola mu mwana. Please keep off my side. Keep off my plot. Look at property yange. Timuinza kunyaga bunyazi. Mwe njya kwamba njya kupira no mwe.